abakulembeze ba tawuni kanso y'e Wakiso bayingidde mu nkaayana n'olutalo olubadde lumaze akaseera nga lubaluseewo wakati w'ebiwayi ebibiri ebitakkaanya eby'abagoba ba takisi mu tawuni kanso ey'e Wakiso. Waliwo ekibinja ky'abagoba ba takisi kikulirwa Nurudini Mukuye kino nga kiwakanya kinnaakyo ekikulirwa Mbazira Gerard nga buli ludda luwaayiriza lunnaalwo okuvulugunya baddereeva. Buvuddeko kigambibwa nti abatakisi mu kabuga k'e Wakiso baalonda abakulembeze era nga bano bakolera wansi w'ekibiina ekigatta abavuzi ba takisi ekya Butofu, kyokka bo ba Nurudini bakiwakanya nga bagamba nti obukulembeze bwakyo buliwo okuvulugunya batakisi nga babajjako emisolo egy'ekimpatiira. Bavuga kkubo ne Wakiso kye kimu kye baagala bakole nga bavuga buvuzi makubo naye ng'abantu babakkiriza batikkira mu bifo ebituufu era ne bapaakinga. Bwe batyo abakulembeze ba tawuni kanso y'e Wakiso nga bakulembeddwamu omuyambi wa RDC Muwanga Lutaaya saako mmeeya Fredison Mukalazi olwaleero bayise ebiwayi byombi okubisisinkana okubitabaganya kyokka okutabagana nga tekunnabaawo bano basoose kweyisaamu Sambagere. Bakanyiza okugenda mu maaso kwa paaka bano abamu gye badde bawakanya nti kubanga eyambye ekinene mu kukendeeza akalipagano k'ebidduka kabuga k'e Wakiso. Zimbe nga yaffe si muntu buntu kukola ki olw'ensonga ajja kuzzaawo okutulugunya baddereeva ng'ayagala okumusasula ssente. Kyetulwanira tetwagala paaka ya muntu kuteekawo paaka ye bw'aba agitaddewo yakugamba genda era eri ewuwe akuwe ssente kubanga ffe tuzisasula ozireeta oziwe nannyini paaka abadereeva bayitemu nga bakolera bwere n'ateekawo ekintu ekisembayo okubeera ekyobunafu n'agamba ne bwe kiba kiyigo saagala dereeva akisasule ne konda. Mutese birungi ate mutese betunawulira nga byekisajja kikulu kuba tewali muntu akka wansi wa myaka 18 tegeeza waweza myaka 18 tukusuubiramu okukola ebintu ebiri constructive. Era bano nga bali wamu ne poliisi balabudde abagoba ba takisi bano tebatakomye kola fujjo olekedde obuzibu kubanga lwe beekalakaasa bataataaganya emirimu gy'ekibuga ky'e Wakiso. Nina make nansana agaye linda musibu buzibu ki abantu bwe bayina abuzibu abantu bwe bayina omuntu avamu ku kyoga tumuggyemu ayina akamereke ayina akafuluusi lwaki muleeta mu paaka atanonye sente zimuzayo eri emabega. Bannayuganda mwenna mutegeezebwa nti akakiiko k'ebyokulonda kateekateeka okuzza obujja enkalala zaffe ez'ebyokulonda wamu n'okuwandiisa abakadde n'abo abateesobola. Enteekateeka eno egenda kubeera ku buli muluka okwetooloola eggwanga lyonna okumala ennaku 20. Okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwa January 2025 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa February 2025 buli lunaku okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuusa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi nga kw'otadde olw'omukaaga ne Sande awamu n'ennaku enkulu zonna. Okuzza obujja enkalala kugendereddwamu okwongeramu ebikwata ku balonzi abatuukiridde ebitali mu lukalala lw'abalonzi olw'eggwanga. Ku mulundi guno bino wammanga bye bijja okubanga bikolebwa.
okuwandiisa abalonzi abapya ate nga batuukiridde okukyusa ebiwandiiko ebikwata ku balonzi